kola ekintu n'essanyu abantu bajja kutulaba bagamba bano abantu abakola ekintu ekyesanyu waliwo ki wano owulira basebo kiki ekiri wano mu ssanyu nga namanyi abantu baagala nnyo essanyu nga nabo badde naye tunaabanga ebintu tubikoza nakabyo batya bagamba bino byakabi eyo sijagenda kakati mmaliriza banyama ayi Ssaabasajja Kabaka sebo wa Ssaabasajja Kabaka awangale sebo tesimenye ebigambo byo genda maaso Ssaabasajja Kabaka awangale twebaza nnyo abateesa bonna abavudde waggulu ekirungi ku leediyo yaffe eno ey'Abaganda tuyigirako ebintu bingi ne tutunuulira ensobi zaffe ne tudda mu byafaayo ne tubitankuula ne tuleeta emiramwa egituyigiriza ne tubeera nti tufuna amazima ge tuyimirirako ku bigambo bye twogera kale ne kibeera nga kirungi nnyo bwe tuba tukoze ensobi n'abantu ate tuleme kugamba nti oba tusika kusinga nedda tuba tujjukira ebigambo bye twayogera. Ssebo Mwami Inginiya weebale nnyo olambuludde bulungi ku kigambo ky'olulimi ku mulamwa gwe tuliko ogutambudde bulungi tegubaddemu nsobi nnyo naye ozeeko emabega ku bigambo bye twateesezza ku mulamwa ku kyoto muzawula eggulo. Nze sinnagamba nti amazima saawakanyiza nti oyogera ekigambo nti amazima osooka ganoonya wooli kanyongereko nti okugamanya nawakanyiza ekigambo kye wagambye recording weeziri bulungi nnyo ekigambo kye wagambye waliwo munnaffe awulugumya olukomoka tumufune atukubidde ssebo bannyabo twesime nnyo okuwuliza amannya go newajo awo atulya bulungi munnaffe amannya go newajo singidde nsanyusa okubawuliza bassebo nembeebaza omulamu omulungi gwe muleese omulamwa nguwulidde bulungi gugamba tukulya bulungi naye oba osobola okukendezaako ku leediyo emabegaawo yeggere endala neegenda mu maaso tukulira kale mbadde manyi nti notampulira kakati sebo bwebaziza osobola okukendezaako ku leediyo eri emabega oba kaŋŋamba nakendereza genda mu maaso genda mu maaso sebo mwebale nnyo okulaba otamulamu omulungi gukwatagana n'olulimi naye nasalirwa nnyo wiiki ewedde ku mulamwa gwe mwali mulina naye nalemererwa okukola okuguteesaako kaŋŋamba nakendereza sebo omulamwa gw'olulimi gwoleese mulamwa mulungi nnyo essaawa eno obudde buno bwe twogereramu eno mu Uganda ku butaka waliwo puroguramu egenda mu maaso egamba nti olulimi bagenda kulekeraawo okuluweera okubeera nga balusomesa mu masomero ekintu ekitali kirungi era nga abantu banyenya balabika okubeera nga benyamidde okubeera nga olulimi lugenda kubeera nga lukolaki nga lulekerawo okubeera nga lusomesebwa mu masomero. Katusabe nti wakati abantu olutalo lwe balimu Abaganda bonna babadde bagezaako nnyo okulaba nti olulimi luba terukola ki luba terugirwa ku puroguramu okubeera nga lusomesebwa naye ate bw'oba otunuddeko ku ludda olulala
olulimi luno okubeera nga balusomesezza mu masomero ga Uganda naddala olulimi Oluganda ojja kwesanga nga abantu bangi abatali Baganda bakosezza chansi y'okubeera nga balusoma ku ssomero ne basobola ekisooka ddala abasinga obungi banya okulimba nti Baganda naye nga si Baganda ne balusoma nnyo ne balukenkuka ne beerimbika mu kubeera nga Baganda naye nga si Baganda naye nga lwakuba nti ekizibu ekirimu nti ebiseera ebisinga obungi abantu bano abeefuula Baganda Buganda begera neefuna ekizibu kyonna kyonna ekibeera kigizzeeko naddala nga kibi abantu bano abeeyita nti no Baganda babeera basanyufu nnyo naye nga beefuula nti baagala okubeera obumu naffe naye nga bigenda okuggwa nga bambi ate bo basanyuse nnyo nga n'ebiseera ebisinga obungi babeera babikumyemu omuliro n'okufuba ennyo okulaba nti nno ebizibu ebyo bibeera bikola ki bibeera bituukako kyekizibu kyetusinza nnyo okufuna nti tugenza okumaliza nga wanene tetusobola kufuna twekisize tolina kintu kyosobola kukola kuba nkati saawe na Buganda eri ku bunkenge okolayo akantu konakona akagitwala mu maaso olaba nga abantu bano abakwetoolodde abaliko okubeera nga bakubeegera nga balaba nga ebintu bino biba tebirina kugenda mu maaso obeera obalaba nga batusa amawulire mangu eri abantu abo kubanga olulimi lwobeera oyogera baba balumanyi bulungi kati eno kaweefuba asinga okubeerawo luli abadde tanaba kugenda nnyo mu maaso naye ate kati olabira ddala nga ekizibu kino kigenze ddala mu maaso kubanga essaawa edda bulimu bambi abantu abamu babadde bayogera ebigambo ebirungi oba ebizimba oba ebibakubye ebirabula Baganda ku mbeera embi eriwo mu ggwanga oba egezaako okubeera nga esaanyaawo abantu baffe naye abantu bano bonna babasitoopinze babaganye okuddamu okubeera ku mpewo za rediyo nga babeerako kyonna kye babulira abantu puroguramu zonna ezisinga obungi ezibadde nga zirabula abantu kati saawa nate kati amaanyi bagongeddemu nnyo nti no puroguramu rediyo bazisuubiza ziggalawo singa tezirekeraawo okukyaza abantu bano abalabika okubeera nga balabula abantu kale nayo ekyo ekizibu kyetusinza nnyo okufuna mu bantu bano okubeera nga bakola ki nga bayiga olulimi lwaffe tukifunyemu obuzibu wadde nga kirungi kino kiba kigenda mu maaso okubeera nga luba lw'amaanyi mpozi era n'akantu akalala kengenda byemu era ku lulimi ffe mwenyini banyini lulimi tulujja buludde nnyo naddala abayivu abantu abasomye tulina engeri gye tujabuluddemu olulimi tetukyagala kwogera lulimi nga bwe lulina okwogerwa abaana bali ku ssomero abasoma owulirira nga bye bayogera luzungu Luganda oba Luganda luzungu mu kwogera olulimi Oluganda kyalibadde nti bw'oba oyogera omuntu weesanga bw'aba ayogera Oluganda nga batabikamuko ku luzungu ayogera Oluganda nga batabulamiko ku luzungu ne bwabeera oyinza okwewuunya puroguramu wanene eya rediyo nga kweri neweebuuza puroguramu eri mu Luganda oba eri mu luzungu kugamba n'osoberwa naye ng'ate omuntu aba yakoze puroguramu y'oluzungu oyo yennyini Omuganda asobola okwogera oluzungu nga tatabuziremu wadde Oluganda wadde n'akamu nabeera nga ekinyisi ky'olulimi akijjayo bulungi naye kati ffe mwenyini ne tulutabudde ne tuludibaga kitulaga nti tukyalwetaaga so nga ate kyabya buwangwa abantu abasinga obungi balowooza nti oba omuntu okwogera Oluganda abantu bajja kulowooza nti oba oli wa wansi nnyo oba toli musiro oba ki naye nga omuntu tatwalanga mutawaana kwebuuza nti lwaki nze njogera Luganda era natondebwa nga ndi Muganda era nemaliriza nga njogera Luganda bo balowooza nti Katonda yakola ensobi n'amugamba leero olina kwogera Luganda mu kifo ky'okwogera Oluzungu naye nga ekituufu kiri nti nno oyogera Oluganda kulw'ensonga nti no Katonda aba yakutonda ng'olina kwogera Luganda ng'ate olulimi lw'obuwangwa byo omuntu bw'ayogera Oluzungu bwongo bwa busooka ne bukiteeka mu Luganda n'olyoka okitegeera n'olyoka ofuna kyokola ki ky'omuddamu naye abantu abasinga obungi tebakifuddeeko bakituttewa bati pulezidenti mu kuziika
bambi omugenzi mu Rwanda Katonda amuwe ekyomula eky'emirembe yakola speech abantu abasinga obungi naddala abayivu gye banyiigidde kuliddeko awo n'omuteesa omu nga alina kaajogerako akatini nga obanga teyanyumidde kwogerako naye yayogedde n'agamba nti abazungu abayivu essaawa eno baddaawo okutabula lulimi bwayogera oluzungu bwayogera oluganda byayogera tebitegeerekeka kambi abayivu abamu ekintu ekyabakoze obubi naye nga ekyamazima kiri nkino kyeyabadde atugamba kyabadde kituufu wadde nga tatera nnyo okubeera mutuufu naye at least ku kantu ako keyayogeddeko nti abayivu tamanyi kikyali tamanyi lulimi ki lwalina okwogera beefula nti asinga kumanya luzungu ebigambo ebimu